endongo y'ebinyanya weewaawo Bazira tone weewaawo kyakabi nnyo mikwano gyaffe yeye ngombo gye tugenda okutambulirako ng'ennaku z'omwezi 11 wiikendi eno ku lw'omukaaga ffenna tugenda kuyingira nga tuwanisa emiti nga tugamba weewaawo kagenda kubeera maanyi nsanyusa obbala mikwano gyange mwebale nnyo mwebali eddala okujja buli lwe tulabikako eri Obuganda kigambo kinene eri Abaganda buli tulabikako eri Abaganda ne Uganda okutwaliza awamu tuba tulina obubaka bw'ebinyanyanyanya bwe tuleese tukyayimiriddewo nga basenkagale tukyebaliza Mukama Katonda ng'era bakabejja abatandikawo enteekateeka eno n'eyaka twabitandika mpola mpola gye bituuse mu birabiyeeyo naye nga twebaza bannamawulire Baganda baffe tutambudde nabo kubanga naffe tuli bannamawulire naye temutukoze bubi n'akamu mutambudde naffe mikwano gyaffe nsooka obeebaza mwebale mwe Baganda baffe ate temutuvudde mwebalire ddala musaasaanyiza ddala amawulire ago amatuufu agasaana okutuuka ku bantu kyekyo kyali kitubulamu mu ntandikwa nti twali twakola dda ebintu bino naye nga munnange nga tibisaasaana naye mwewaayo ne mugamba nti nno mujja kumanyisa abantu omulimu gwo mugwebale nnyo mwebalire ddala twebaza nnyo basponsors baffe ab'amaanyi abatukozesa obulungi obutagambika buli mwaka aba Skypins tubeera nabo Baganda baffe mwebale nnyo mwebalire ddala mu mbeera yonna balwana ne balaba nti nno enteekateeka zaffe ziggwa mikwano gyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala n'omulimu gwe mukolera bannayuganda gulabwa mmwe abakola emirimu egitambula nga tegiriiko nduulu ejja egigoberera bannange maama waliyo kampuni nga emiranga ezigiri mu mugongo naye Skypins mutoze bulungi buli batunuulira omuntu buno nzijukira Mbazira bwe yagenda nabwe Dubai Mbazira asitula omuntu buno n'agenda nabwe Dubai naye Mbazira osayina Mbazira abusitwa ntugenda nabwe Dubai era yalumangako mpola kwegamba aba Newmans mulina omusajja Antonio abategeera bulungi nnyo kiba kirungi nnyo n'okolagana n'omuntu akwagala mwalondera ddala omusajja abaagala obintu bino bakeberakebera ebintu byoba otwalako airport ne bajjamu ebizigo ne babiteeka wali ebintu ndi products zoba otambula nazo so bazikusuuza wali naye omusajja atetenkanya obuntu buno n'abukukusa yasaanukula ensawo ye nga tuuse Dubai nga Newmans buli ku kikungulu ne mugewa obuyisiza wananga nabuleese n'olw'ensonga eyo mikwano gyaffe bano bagenda kubaayo nga batuwa tudigida tulya tweyiringula tulya endongo yaffe tebeerako formula nti ate simanyimbu weewomereza nedda kwata ekimyu kisibe obulungi nnyo enyweze bulungi nnyo ettabi yonna gyona alijja Mukama Katonda anaamanya wanika mu bbanga ensasagge ekwate bulungi nnyo akati kyekyo twebaza basponsors baffe mwenna mwebale nnyo mwebalire ddala media houses ezitukoze obulungi obutagambika tulaba ku ki mwebale nnyo mwebalire ddala tuuka ku kinyusi olunaku buziweddeyo drive ziri mu kutambula ebidongo bigenda bivuga buli wamu nga bategeeza abantu nti nekigenda okubeera wali kiyitirivu tulondera ddala sawundi ezijjayo ekitiibwa kyaffe ng'abasajja abakulu nga ne betulabe tukoze eki abasajja abakulu nga ne betulabe tubirabye kaakati nno tulina sawundi gye bayita eya Homeland ekuba base era tusindika obubaka baffe eri Baganda baffe bagenda okuvugira ku luguudo lw'e Kampala nti bw'otuuka ekyengera linnyamu tambula mpola teekamu giya eŋŋumu kubanga Besa agenda okufulutuka ku summit waggulu ayinza okuwugula emmotoka neyingira amaduuka g'abantu Besa agenda kubeera muyitirivu nnyo Homeland ekulembeddemu waliwo sawundi endala bagiyita kettu bw'eba eyimiriddewo yokka emala Homeland bw'eba eyimiriddewo yokka ezza emisango babes oli amenya amateeka smart sawundi wali endala bayita wajjayo mugenda giraba ku olwo sawundi ziva e Masaka wano ffe tukozesa ziri ezimenya amateeka situwagala kuwoomereza obuwoowo twabulekera Baganda baffe ab'e Kampala ye babukuba era bulungi era buwagirwa era tubwagala naffe tuulya nga twagala kawoowo tugenda ne tutuula ne tugira bwe tutawuka ku ndongo emenya amateeka ffe tugiyina mu Uganda wano n'olw'ensonga eyo mujje mugisange ku summit ng'ennaku z'omwezi 11 wiikendi eno ku lw'omukaaga abaana b'eka ffenna gye tuli abaana ba boda tubakunga tikka boolabye
namaze dde okwogera n'omukulu Mbaziira chifu akola ku byentambula yabakkiriza tutikenga bwe tulabe kasitoba ng'oyambuka ku summit kigenda kubeera ky'amaanyi mikwano gyange tubalinze n'amaanyi bangi mujje Mbaziira Tone kwolwo yagenda okubeera nga aliidizeemu olubalama kwegamba yagenda okukuba ku ndongo ewera lunaku lwe tugenda kubeera nga ffenna tumuwerekeddeko abantu bali tukajjadde bulungi nnyo akuba bwe tugamba nti nno weewaawo ebirabo gyebiri biyitirivu nnyo tulina badijje baffe abatandika tetuyinza butabalowoozaako kubanga naffe wadaffe twafuna batuyambayamba twajja twewalula bwewaluzi ng'okwogasa ebivumo ebiringa ettabbu bw'ogatta okutuyita bannakyala batagambika byonna byonna ffe twabigumira naye kati tusazawo nti katubeeko emigigi gye tuleeta kuba ffe situjja kubeerawo bbanga lyonna tujja kubaawa tulekeremu n'abalala nabo bajje nga mukyatwagala n'olw'ensonga eyo tusazewo netugamba nti nno katunoonye ku talents empya ez'abaana badijja abapya abajja era tugenda kubateerawo zi laputopu tugenda bateerawo zi controller tugenda bateerawo ebintu ebyenjawulo byonna byonna equipments ezikuba endongo bajje bawangule bagende beeyagale baana badijje gye baliyo balungi nnyo naye nga talina byakubisa nga byegomba bwegombi alaba birabi naye nga yabikutteko wali nga obulamu bwe buba butandikiddeawo n'olw'ensonga eyo badijje mweteeketeeke jangu olage kyosobola kyolinawo kwolwo ogenda nabyo tebiriiko nti aye tumale okukubira essimu tumale okukubira seggwanya ali South Africa aleeta laptop nedda bigenda kubaawo awo kozi bani abo babituwadde ebyo the DJ store batuwadde controllers ezo bani controller bebinuka tukubira chukuchukuchuku kati then aba GTM computers Kampala Road batuwadde laptops so kati ogenda kumaliriza eyaze kubanga ate abo bote basasula na kusasula aba badijje era kumalizo zeyo ne milioni nga 8 ngogenze nazeyo ogenze okada nazo n'olw'ensonga emikwano gyaffe mujje bingi nnyo abalina talents ez'enkuba endongo mugenda kuvaamu n'ebintu ebifaanaganako bwe bityo olunaku lugenda kubeera lw'amasanyu mukeereeko kye tusinga okwagala bujje ng'obudde bukyali saawa 4 tulabe nga kati waliwo ku bantu abategeerekeka tutandikirawo omukolo gutandike ebirabo tusobole okubimalawo tufigitinga ku last moment nga tuwa abantu ebirabo abalala twagala ndongo ate nga ebirabo tulaba bikyaliwo bingi olw'ensonga nti nno mugenda ne mujja leeti olumu ne bitusobera naye tubasaba mujjeko ng'obudde bukyali olunaku olutandika olutegekere bulungi nnyo manye nti nno lwo tulumyusizza tuli bakusimba kagere mu ttaka mu ndongo y'ebinyaanya weewaawo n'olw'ensonga tubalinze weekend eno ku Sande mujje tukube endongo mujje tuwagire muganda waffe Mbaziira Tone ensonga ngambye lunaku ki olunaku lwa Saturday ku Saturday olw'omukaaga Hogo Pigs bebaze Hogo Pigs mwebale mukoze bulungi Mbaziira ono mumuleze mwebalire ddala mumuleze era omulaba ng'ettama weewaawo banaye tuwa obugalo omuganda waffe sunabe talina kyaliseeyo. Thank you. Actually, namwe abali bannayuganda mba musiba tiles semita ali omu bamita Arabic style adhesive ekinyusi ffe tukirina ffekka kale naye nga endongo y'ebinyaanya weewaawo kale tweyanziza nnyo tweyanzeege mu byonna nga tutanaba kugenda wala zino shows tuzikola bwe tuti ebbanga lyonna era mu abamawulire njagala mwongere okutegeeza bannaffe abalala abatakimanyi abantu abamu bwe balaba shows zino simayo bamumpuliriza bwe balaba shows zino kati ngeno nga balaba ku kipande ndikonzeka at times they get confused bwe balaba ku kipande nga suna aliyoka at times they get confused naye shows zino twazipackaginga bwe tutyo kubanga ku annual calendar yaffe tulinako ebivulu ebyenjawulo era kati ekivulu kye tuzzaako ate mujja kutulabako ffenna so ebintu ebyo mbadde nsaba waliwo bye bikyatawaanya ng'oluusi bamaliriza ba miscommunicatinze naye bwe kityo twakikola kigenderere naye era y'ensonga lwaki ate in actual sense ffenna mutukola ki mutulabawo ebyo bwe bitu bibiri so mbaanirizaako nnyo mwebala okujja enteekateeka eno TMT live experience twagitandika dde ebbanga ddeneke nga tukyali Masaka ne tutandika okuba nga tugikuba ne tujja e Kampala ne tugitandika paka olwaleero weeri nsooka okwebaza ab'amawulire baganda baffe mwebale nnyo okutubeererangamu akadde konna ebiseera ebisinga bagamba mbu nabbi taba muganzi gy'azaalwa naye kale ffe tukitwala nti mu baganda baffe mmwe
mwatuleka tuli baganzi ne mututwalira mu mbeera ndoza ne muyisa ne wetusaana okubeera. So tweyanza nnyo tweyanzeege media houses zonna ezituyambyeko okulanga event eno. Mwebala aba radio ne ba TV ne ba social media influencers and all that. Tweyanziza nnyo tweyanzeege. Ffe ng'ab'endongo y'ebinyaanya ogwaffe gwa kubeerayo buli kadde nga tutakula mutwe okulaba nga tubawa ekyo ekituufu ekitusaana ekitujyamu, kubanga bwe mwatusitula ne mutujja we twali ne mbaako we mututeeka naffe tulwana kulaba nga buli kadde tweyongerayo. Lwaki tuli wano olwaleero? Nsonga za lwa mukaaga luno ze tugendamu eza endongo y'ebinyaanya weewaawo, kubanga lwaki twali twebuuza ekyo abantu abamu baalinimu embeera erooza nti osanga si weewaawo, naye okusinziira kati kubigenda mu maaso ebirabwa n'omutaayonka okutuuka okubanga kati kumpi buli radio egezaako okulaba nga ekyekukuutirizaako, buli TV egezaako okulaba nga ekyekukuutirizaako. Amazima ffenna tusaana ne twegattiramu ne tukimanya nti endongo y'ebinyaanya weewaawo. So kati bwe tumala okufuna ekyo twagala tukijaguze ku lw'omukaaga luno ku summit ekyengera. Tugenda kubeerawo enteekateeka y'ebivulu byaffe era mwatujereganga edda naffe ne tugenda nga tuddayo emabega eri twetereeza kati tuuka mu bivulu by'endongo y'ebinnyanja babaddewo ku makutano mujja kunjulira twagikubye neesaba amazzi ku ssaawa eno tugenda kukuba summit yemanyi kyeneesaba ejja kusaba bbiya yakusaba ekikodo kasita abahogo webali. So tweyanza nnyo tweyanzeege tubaleetedde sounds ezisinga wano mu Uganda e Kampala muyinza okuba mbadde munaziraba nnyo naye ffe waffe Masaka tufa nnyo ku kya sound. That is why era n'abayimbi abasinga okuproducinga endongo ennungi baava Masaka. Nganda baba muntu nolidde bulungi n'ekyo ekituufu ekyo mujja kikkiriza lwampaka. So twakutte sound ya Ketu Events ne tugireeta weeri awo ne bwebeerayo kekkubira ekisaawe n'ekimala naye twagigasse ne Homeland Events masannyalaze nga kyetwetaaga twetaaga okufuna kisinga kubawa kisinga. So mujje mu show yaffe tubateekateekedde ebintu birungi nnyo kubanga tetuyimiridde ffekka tulina bannaffe abategeera endongo y'ebinnyanja ne bamanya nti tulina kutambula nambazira toni nasuuna ben. So in this regard tulina mikwano gyaffe aba Skypins Tours and Travel and on that matter yensonga lwaki n'okuba twasaze ntugamba olusisinkana olw'amawulire katululeete wano era tulukoledde wano Ntinda kwa Luna Mall ku level eyokusatu wetusinziira okukola emirimu gya Skypins Tours and Travel. Folo yonna yaffe twebaza nnyo mikwano gyaffe aba Newmans bano babumpwa kimpwaki muwulira nnyo mulaba nnyo nga tubulanga ku radios ez'enjawulo ku CBS tubulanga ku Bukedde Suuna babulanga ku BBS Telefine obulango kwebuli n'embeera endala yonna. So Newmans bano nabo batukkiririzaamu ne balabanga tuyinza okuba tulina kye banoonyereza ebbanga eddene naffe ne tubateeka ku kameeme tutambudde nabo era kino Suuna kyayogedde talimbye byali bya ddala era ndoza n'aka video mwakalaba ke twakolerera gye twali eyo. So Newmans ono bambi bannaffe tufubye nnyo okulaba nga nabo engeri gye babeera naffe tubedde nabo era tujja kubeera nabo. N'edduuka we liri wano ku Active Arcade mu Kikuubo edduuka namba F6. So tweyanzizza nnyo tulina abavujjirizi bangi nnyo. Arapex Style adhesive oyo tuludde naye ye ndowooza okuva luli paka kati tukyali naye ate era nga tewali kabonero konna kalaga nti tunaamusuula oba anaatusuula tukyatambula naye era naye oyo seminti asiba tiles naye mumunoonyeeko ebyokunywa ebya Pepsi mikwano gyaffe abamu tebasobodde kubeera wano mu press conference naye ku venue mugenda kubalabawo webali olw'ensonga nti obudde kati events nnyingi oli amaliriza ali ku yeeno ku yeeri so ntugamba abamu tujja kuboogerera. So tweyanzizza nnyo tweyanzeege. GTM computers batuwadde computers zetugenda okuwa ba DJs Suuna azoogeddeko sigenda ziddamu abo computers weziri ate season ez'amayiriza ez'okuba mu mbiriza computer mpya ng'ogijjako obucu. So weziri aba Flex the DJ store nabo batuwadde controllers ezo amayinja kyekigambo ekitegerekeka ba DJs amayinja gamwe bagatuwadde tugalina era ba DJs abo bewandiisa ku Stream Live Avenue eri ebintu ne bitambulira ddala obulungi. So tweyanza nnyo abatuyambyeko okulanga sheno ku radios ku TVs namwe abamawulire tweyanzizza nnyo ku social media n'ebirala ebiringanga ebyo ffe tuli set tuli ready for the show. Tugenda kubanga tubakolera ebintu bye mutalabangako ebintu ebisamaaza mujje mulabe ku show zaffe zino ababadde batetera nnyo kujjayo nga oli mu kulaba video eno
give us a try jangu olabe kushoga mwattu bali babajeregera bwerere ujja kulaba ekintu nga mutindo nga lusi ne bana aboogera ebingi baneno nga tewaliwo yabikoze naye nga ate ffe tubigezezaako biteekawo so tweyanziza nnyo for the love gye mutuwadde. Okay, Mbazira Tone tweyanziza nnyo tetutoma etama tuliraba Mbazira Tone abahogo batukozeemu omulimu. Then of course twagala twebaze Arapex Style Adhesive gyensinziira okuwangalira nange nga marketing manager. Ntuusa okwebaza kwa company eri gy'oli. Mwebale tutambula naffe brand ogitambuza bulungi era naffe nga Arapex twasalawo wonna abeera wetugwa woogwa wetugwa webale nnyo era tukwagaliza buwanguzi. Aba Newmans nabo tutambudde nabo abakulu bano era buli omu agenda funa omukisa okwogera so mwebale nnyo basponsor buli omu nga tukwatiddeko kakati mu ddakiika ndowooze Mbazira Tone era nga tuli wano twagala okulanga nti Saturday eno gye tulinyo n'ekirala twandyagadde okwebaza abazze batuwagira abatuwulidde okuva ku Mbazira Tone n'abatuwulidde walala wonna tubebaza naye ebisingako ebyo tulowooza tubisangeyo bulungi. Mbalamusiza abatuwuliriza abalungi n'abatulaba ku mikutu gyammwe emigatta abantu ne ku TV n'abatuuza ku radio ez'enjawulo. Mbalamusiza okuva mu Newman Foods Limited nga Newman tuli ba manufacturers b'ebyokulya bino bye mulaba wano eno era nga ebyokulya byaffe bya mutindo ogwa waggulu. Tukola ebyokulya ebyenjawulo omuli crisps, omuli gonjo, omuli kamulali agendera ku binyaanyanyaanya. Tulina akabisi kaneeno kalungi nnyo kaweweeza omumiro era nga n'ebyokulya byaffe bisangibwa mu supermarkets ez'enjawulo mu Uganda yonna. Tulina edduuka mu Kifuubo ku Active Arcade shop number F06 tuguddewo edduuka e Masaka era ab'e Masaka tuli mu kikubo kya Baroda. Newman tuli company ewagira ebitone ebito oba ebitone bya Uganda. Nga mukulu Jackster we yagambye bano abakulu balina ekyenjawulo kye bazuula mu ndongo ye Uganda era nga naffe tuli ba value addition ku bumonde nabo baagatta value ku ndongo ye Uganda. Tubeebaza nnyo abakulu abo nammwe abatulaba mu abali wano tubeebaza okutuwagira era netubasaba temujja okutuwagira mwongere otuwagira twesangeyo ku Lwomukaaga. Tweyanza nnyo abantu ebeeko byeyogedde kubanga naye etambudde nnyo n'omukulu Mbazira Tone era mwebalire ddala. Webale nnyo Jackster mbalamusiza mwenna erinnya Enjola Mboozi okuva ku PBS Telefina. Bakoola mwenna Abannayuganda abali eyo mujje ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 11 ku summit ekyengera abantu b'ebitundu ebirinaanyeewo abalala nawulidde abataddewo taxi posters ez'enjawulo mujje mulabe endongo ey'enjawulo. Bw'otakyakala ku Saturday mu ndongo ya kinyaanyanyaanya ojja kuba tokyakadde omwaka guno kuba y'endongo ey'enjawulo. Mbazira Tone ne PBS Telefina tosobola twawula kuba mukozi munnaffe mukozi munnange sijja gamba tugenda kukola kino kubanga Mbazira Tone olunaku lwonna okuva ssaawa 4 tugenda kuba mu ndongo ya kinyaanyanyaanya nga BBS. Kale PBS Telefina mwebale nnyo mwebalire ddala. Amanya gange nze win success PR Skype Instagram travel. Well, tewali binyaanyanyaanya bisobola kubeera nga Skype Instagram. So tukkiriza nti eno brand ya Mbazira Tone etugaseeko kinene. So simanyi wali entertainment Skype Instagram. Kasitwayogera entertainment Skype ebeerawo ate nga ffe bakafulu nkiddamu ffe bakafulu okutwala abantu kati bw'obozenga obiwulira naye ng'obuya tubitegeera bulungi nnyo wano okukakasa y'ensonga lwaki nasalawo okubeera nkola nabo then ne brands ez'amaanyi nasalawo okubeera nkola naffe ntegeeza ki bw'ojja n'osobola okubeera nga lutambula naffe bw'ogenda kubeera nga ate kati otegeera ekikufu kyekuli Skype nga Skype kakati nomunange olunaku olwo bebe Republic Holiday right Republic Holiday tugende ewa Mbazira atugende ekyenga sobola okubeera tunetunywagira tugenda kubeerayo kazi naye ekirala kiyinza okubagamba bwe mundaba bwe mulaba boss bwe mulaba nona ayinza okuvaayo Mbazira Tone n'agamba bannange abulwando mulimu n'alonda mu bafan oba n'alonda bannamawulire n'agamba kati baweeyo visa oba
ticket e Dubai. So you never know. Ayinza okubeera fan oba ayinza okubeera munnamawulire. Otegedde? So kale I'll see you olunaku olw'enyi ngenda kubeerayo fena tugenda kubeerayo and then tent yaffe egenda kubeerawo omuntu yenna bw'onoolaba nga ayambadde Sky King mutuukirire omubuuzi bino byagala okubuuza. Banaye musibye mutano basebo ne banyafu amanya nsubuka Musa okuva mu Mba Security era nga bulijjo mukimanyi tukwalagana ne police n'ebitongole by'okwerinda so nze nkubiriza omulanga omukozi w'effujjo totawaana kujja mbinyanyanyanya please totawaana kuba ekinakugwako okimanya bumanya naye nga security yo eri gulugulu ku binyanyanyanya mujje mu bungi mugenda kulaba ekigenda okuba package Mr. Tony gyagenda otuwa mu binyanyanyanya naffe security tulina package yaffe eyaffe gyetugenda ozibawa entuufu tuli wamu nabo tuli wamu n'ebitongole byokwerinda byonna kale tweyanze tulina munnamawulire munnaffe who is aspiring to be a president in Dandizia katumweyo mukisa abuze ku bantu munnamawulire president Notale yesebo banaye ow'eggwanga si byaki banaye tuli basanyufu nnyo olw'ekikolwa kino ekirungi kigenda mu maaso. In unity we believe and we stand together as journalists. Okulaba nga mbazira Tone ne Sona Ben tulidde wamu wetuti ffe nga bannamawulire kintu kikulu nnyo nnyo nnyini ddala okubanga tutwala omulimu guno mu maaso bagamba nti agali awamu ge gakola ki galuma ennyama kati bwe tuba nga ffe bannamawulire tusobodde okuwagira abaffe kitegeeza nti ate tugenda kubeera bumu tumulabirenga ddala ate twagala okwebaza bannaffe ba sponsors omuli Ogopix omuli Skypings omuli Newmans omuli Arapex BBS Telefina ne Bukedde ebaweeri naffe ffenna ebitongole by'amawulire mwena mwebale nnyo omulimu gwe mukoze gw'amaanyi nnyo nnyini ddala mukama abawo omukisa nze Kisakye Ivan aspiring president of Uganda 2026 kiikirya bannamawulire mukama abawo omukisa. thank you so much zaako nnyo okutuprovokinga timuli bafala tuli bafala timulina amaanyi naye nga tweyanza nnyo olw'ebyo olw'ensonga nti ate abasinga bye baloota okufuna ffe tubirina olredi abasinga baagala nnyo obuwagizi baagala nnyo obuwagizi omanyi okujjuza ebisaawo fani beesi eyo kakati ate ffe bwe kiba nga tugifunanga naye ku kipande tumaze kuteekako namungi w'abayimbi nga ffe ku kipande lwe tusazeewo okuteekako suuna gwe tuteekako tusazeewo okuteekako nze nembeerako gwe liyitayo olw'omukaaga ojja kulaba kale baffe engeri omanyi balina ekika ky'obuwagizi kye baatuwa nti waliwo oluusi naye balaba nga tebiri within our reach bo ne babituyambako kakati ekyemiti twakibalekera gwe kyoba okola abantu bajje balabe ekinaabeerawo bajja kwebuuzaawo we gyavudde naye nga gijja kubaawo waliwo n'abatandika bizinesi y'okutunda emiti mu bivulu byaffe bagenda ne bagijjayo naffe gye tutamanyi ne bagireeta omuti gwa 10 kale nga bw'otakugulawo mu budde obwo omulabe nagwo ogenda okwetolaba ti nga takyagwira gagimpeddeko ngaddayo ate kunona mirala so ekyemiti kireme kuba mu bye tweraliikirira kale katufune Sebo omukulu ono gyagenda okujja tukwebaza nti obukulembeze bwonna bwonna obwa respect ffe naffe neyo twakoze eki twategedde dda era abawagizi baffe babawagizi bambaziira Tony olwo olunaku nze kansala wamwe Sebo anku nze ngenda otema emiti gyenja okuba oyayingira nze kansala awo ojja kuba nkuwa ettabi okole ki ogenda olinyeenya byansi kitegeeza endongo y'ebinyanya weewaawo kale katufune ekyensonga ya ssente bangi nno baatuwa ebirowoozo nga tutandika kampeyini eno naye jjajja omutwalo tugukubye nnyo mutwongeremu waakiri ekikonde tubagamba tusooke tulindemukko naye era ekyo tukirowoozaako omwaka ogujja katulabe makuta n'omwaka ogujja omanyi ffe buli sho gye tukola tulwana nnyo ebeere ngaesinga kwebaddewo previously kati katusooke tumalirize kino n'omutwalo tulabe omwaka ogujja naye guno gugenda kuba mutwalo just kiwaya ng'oyingira nga tukuba endongo kuba abantu baffe tumanyi enfuna gye bafunamu ssente ezo teyawukana nnyo n'eyaffe tetwagala nnyo okubaleega okujjako bwe banaakiremerako bwe bakulemerako bandaoba tolina kyakkola nogamba neeka ebiri kamagyetuwe oba ogumu tetwagala bazaalawo baba bakulaze nti mu mbeera eyo nga tugira so ekyobudde ffe tugenda kugula emiryango ku ssaawa 3 ku makya kakati obudde obwo tugenda kubanga tuli set tickets nga weziri ku mmotoka ku mulyango buli kimu kubanga show ya lwa mukaaga
naye ebyuma by Thursday enkya akawungeezi bigenda kubeerawo batandike setup ey'okubiwayalinga then waliyo n'omulimu gw'okubigatta kubanga byanjawulo then okubigatta tufune ekintu kimu ekyatula kati nsubira nti by Friday misana era ne show ya radio ku Friday misana wengendo gikolerawo eya Township Tunes Freestyle Friday tugenda gikolerawo nga sound kweri kitegeeza nti a day before ku lunaku nga show yanja ebyuma bigenda kubeerawo nga biri set ne sound bagiwulireko